Why are you? Whom are you? Whom are you? Whom are you attack Kenzo? Who? Where? Ate Kenzo tasovia. What about? So big guy had to respond. Atunyonyode wachi yakozeseza obuvumu because yakozeseza obuvumu enaku zino computer misuse act omusajja bwana akusuwinga omuyita Lady Kenzo ate nga sitoyo omusajja ina wadi he has an audience right. And he has responded boldly nga tatidde wadde wacha amuyita Lady Kenzo kati fe bafani batuleseewa bintu bye katulabe embozi ya big eye nga avuma munne bobi wenu bamukotinga bubi talina guyayita beega yagamba temubeera babeegazi okitegedde omuntu atamutegeera alina okuddayo n'awuliriza bulungi speech ye yonna asobola omutegeera obulungi okitegeera ekyaki byonna byayogera eri mu kuziika byonna munnange byebyo bituufu kuba buli kyeyayogera kigattako buli kyeyayogera kigattako copyright era kiri mutalo lwakulwanirira copyright okitegedde naye simanyi lwaki omuntu yava eri n'alondamu kabeega otegedde oba ye kamumamu mu ngeri ey'enjawulo okitegedde omanyi bagamba ekintu nga tokiyite kisobola kuluma okitegedde so maybe endowooza ye nga akalinako something kyobola kamuluma nnyo oyo eyakatwala obubi naye nga the man said temukkiriza okubeera baani exactly oba byonna ebigambo ebyayogerwa bigattako ku ekyo kyalowooza kyakola ki otegedde ekyo kyagamba mukyalwanira ekya copyright kinjagala Kenzo amanye mbu tetandise leero okulwaniribwa era si yasoose okugirwanirira okitegedde mpozi nga badde tafollowinga abantu bangi nga kwotadde nze n'abala bangi twenyigidde mu kulwanira copyright ebbanga ddene okitegedde kyova olaba nne bwe yali ng'ayogera bwebweni amugamba nti bw'oba tosobola kulaba nze genda olabe Anthony Bujingo olabe Silver Kyagulanyi oba olabe Dr. Hildaman abadde mu lutalo olwo bamuwa ne leave mu parliament okola research okunoonyeza ku copyright okitegedde Hildaman fe ababitegeera twali tutuddeko naye okitegedde fe abamanyi police fe abamanyi structures nga bwe zitambula fe abatagwira bugwizi bintu nga olaba bannaffe bo bazze buzikugwira mu bintu balina just excitement okitegedde kati Kenzo alina excitement ye okitegera simanyi kyamudde naye ffe tubadde nga tugoberera zino ensonga okitegeera for some time nga tufollowinga okitegedde ebintu birimu okugamba okufollowinga order kyova olaba nti Kenzo yavuddeyo n'agamba n'okugamba bannabyabufuzi gamba simanyi bave mu music industry okitegeera naye nga n'etteeka lyogamba okutereezebwamu copyright erina kuyita mu parliament okitegeera okyo nti nalina obuzibu so ebintu bingi byazze abati right now akola kukyankalanya ate okusinga ate okutereeza okitegedde ali mu kutabula butabuzi bintu yeebuuze akole consultation gamba yeebuuze naye muganda wo ng'omukuba nnyo aliwa Kenzo yetankuba yetankuba nze sinamulabako ng'akola ate nze ankuba munnange nno ate munnange nnyo ate Kenzo yasinga n'okuntakula temumanyi ye kati azannya mu katambala bw'ati nga yeekwese otega kuba nti nze nvaayo kuba nsaa kulimbalimba ffenna okola federation zirina kuba associations everybody knows that ffe tusigala tutambula mu structures there's nothing they can change about us ebibiina weebiri uma weeziri zonna otege uma weeziri zikamuta weeziri zi apawo weeziri zonna weeziri ez'abakubi b'ebivuga zonna weeziri okitegedde ate zibaddewo ebbanga okitegeera